nako wadde akantu naam bismillahi amma ba'd tukomye nga tulabye ekigambo ekiyitibwa almaniu mu lulimi olwarabu awamu ne munyinyonyola ey'abasajja abakugu aba ilmu alfaraid nga batunyonyola butya ekigambo kino kyekitegeeza naye tugezezaako okulaba na ngeri ki ekiyinza okukinyonnyokamu nkakasa nti ali yagezezaako okutegeera. So ensoga eyokubiri kiriza tulabe ku bayanu mawani al-irith al-muttafaqu alayha bayina ahli al-ilm. Mu mawani zino oba ensonga ezigoba mu busika zaagala okufaanaganako n'obulombolombo bwe twakakuba emabega nti bangi mu bamanyi baayawukanamu waliwo bye bakkiriziganyako mu byo ebiri standardized bonna nga baabikola ki baabikkirizaganyako ne wabawo ate ensonga ezimu nga bazaawukanamu kakati ne wano nga bwe twalaba nti mu mawani al-irithi mu asbabu al-irithi waliwo ze bakkaanyaako ne wabawo ze baayawukanamu ne tuziraba era ne wano mu mawani al-irithi waliwo ezakkaanyizibwako eri abamanyi nga ne bonaagenda inda Imam Maliki, inda Imam Shafi'i, inda Imam Ahmad ibn Hanbal wa Imam Abu Hanifa bonna gyonaalaga ng'ojja kusanga nga bonna bwe kityo bwe kimanyikiddwa. Ezo ensonga nazo ziri ssatu then ze banaabayukanyeemu insha Allah tujja kuziwa obudde nazo tulabe bw'ona obugenze Imam Maliki nga gyonzo zisanga obe wa Imam Shafi'i obe wa Imam Ahmad ibn Hanbal wakadhalika inda Imam Abu Hanifa. طيب وأنه تقع الموانئ والإرث المتفق عليها بين أهل العلم ثلاثة وهي المقصودة بقول العلامة محمد البرهاني رحمة الله تبارك وتعالى في منظومته. ensonga abamanyizi baayawukanamu ziri ssatu era ezo zaaleetebwa omumanyi eyaleeta bayita manzumatul burhani butontome ono yimirimu yagitusalawo gikuŋŋaanyiza mu mbeera ey'ebitontome yagireeta mu bitontome bye ebimanyikiddwa bye tugamba era nga mwe muli kino kye yagamba nti wayamnau l-iritha ala al-yaqini riqun wa qatlun wa ikhtilaafu diinin. Yagamba nti wayamnau l-iritha bigaana oba obusika tebuyimirirawo oba bugaanibwa ala al-yaqini nga kano kiriko yaqini maana ku nsonga ezekakasibwa eri abamanyi ku nsonga nga teziriko wadde enfuufu mwe muli riqun maanaahu obuddu wa qatlun n'okutta wa ikhtilaafu diinin n'okwawukanya eddiini ye bw'atyo bwe yakireeta mu bitontome. Wa bayaanu haadhihi almawaani' lil-irth ala an-nahwi taali. Tugenda kunnyonnyola kimu ku kimu twongere okukinnyonnyoka butya abamanyi ku biki bibategeeza mu nsonga ezo. Esookera ddala arriq mu nsonga ezisookera ddala obuddu slavery. Abantu abamanyi slavery obuddu bwaliwo okuva edda nedda era twalaba nti waliwo ensi gye bukyali naye riqu kitegeeza ki? Almilku walubudiya kwe kubeera ng'omuntu ayina atwalibwa okuba nti yennyini ye. So kiwulidde yennyini ye kimanyi ownership obwannannyini nti Hussein oyo wange teri amuyinako buvunaanyizibwa bwonna teri amuyinako buyinza naye nga Hussein gwagamba nti wuwe si yamuzaala si kuba nti aminako akakwate ka buzaale nedda amuyise property ye nga property ye ekyo tujja kukiraba ng'amututte nga ky'obugagga kye nga bw'alina emmotoka ye nti emmotoka yange bw'agamba nti Hussein tova wano Hussein tasobola kuvaawo. Hussein leero isiba mu kasana ng'oyimiridde ng'ekyagenda okukola. A person denied freedom omuntu atalina mirembe talina buntu bwe
atayina buntu bwabobwe kusaidiye. Wariqu almamluku kibaita riq kitegezebwa omuntu oyo afugibwa almamluku gwe bayinako obwannannyini abantu abamu. Yutlaq ala alwahidi wa ala aljamaa basobola okuba omuntu omu bayinza okubanga bangi okusukka ku omu basobola okubanga bangi. Waqad yujmau ala ariqa obungi bwabwe basobola bayita ariqa ekyo kyalimi lwarabu. Wa yuqaalu raqa alabdu wa araqahu wastaraqahu wa raqa fulanun ay saara abdan. Ebyo nebigamba bagambye omuntu basobola nti raqa fulanun why gundi yafuuse muddu wabitegedde yafuuse kati omungu abiraga nti okimanyi gundi bamusibye ali mukomera kati kati mu lwarabu wano baga nti raqa fulanun maanahu idha saara abdan wange gundi kati muddu okimanyi nga bamutunze okategeerako edda emirembe giri egyabajja gyaffe nga gikyaliwo omanyi twasoma ku slave trade noza twamutandika mu primary 5 nze bwe nali nsoma twamutandika ntumuogerako nga basuubulanga abaddugavu wano we twasomera ku bazungu abayingira wano bayita simanya abavanga mu Imperial British Company biki German Imperial Company bajamani n'abazungu n'abangereza bonna bajjanga wano nga bagula abantu abo okuva mu byalo eri bakabaka nga kabaka batunda ku bantu baabwe ne bafunayo ebyamaguzi bali abantu ne batwala bakola mu plantations eyo mu mawanga ag'ebweru. Kati abo gye bafukiranga abaddu nga batundiddwa okuva eri abantu obuddu bwaliwo obwo naye ate buno obwaffe butujja okulabako era nabo bulina ensonga ezaabuleeta obulala. Naam, so omuntu singa bafuuse omuddu wa summiya al-abdu raqiqan liannahu yariqu limalikihi. Era omuddu ekimuyisa okubeera nti muddu olw'ensonga nti ebintu byonna byonna aba atazigadde akolera ku ntoli za mukama we, akolera ku ntoli z'oyo atwalibwa okuba nti yennyini ye nga talina kwesalirawo talina kwesalirawo kukwe kwabwa ssekinoomu bwa kwaboobwe ng'omuntu talina kyayinza kugaana. Kyova olaba oli bw'aleeta example n'aga nti abakozi abali mu mayumba baddu gwe ate ekyo oba okitte bulala. Omukozi alina right egaana. Olaba wadde bali ku mawanga nti akola buwarabu akola ki era bwe bamugamba ekintu nga tajja sobola kikolaga sijja kikola ki sijja kikola because si muddu si bwe kiri. Yes, naye omuddu omuddu taba nakwesalirawo kibamugambye kyakola mu mbeera efaanako bwetu. Naga nti wayadhillu lahu era abamugonvu ate abeera munyoomoofu eri mukama we nakola nabuli kimu kyonna ekyetaagisawo ne bwe kiba kya bunyoomofu wayakhdau lahu kubanga gwagondera mu mbeera efaanako bwetu yeetoowaza abamwetoowaza eriye. Wariqu istilahan ate bwe tugenda mu basajja abakugu ba irimu eno eya faraid batugamba nti ajizu hukumiyun yaqumu bishakhsin kwe kubanga omuntu amateeka mangi tegakyamukwatako tegamukolako tegamuvunaana ne bw'abanga ye kennyini yagadde okugassa mu nkola nga tasobola gakola ki kugassa mu nkola. Sababuhu alkufuru billah taala ng'ensonga esobola okukireeta kwe kuba nti omuntu mujeemu eryani Allah subhanahu wa ta'ala nga yajeemera mukafiiri takkiriza mateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kategedde bulungi bimaana anna shari'a hakama ala hadha ash-shakhs bi'adami nafari tasarrufatihi. Allah n'abanga yalamula ku muntu oyo okubanga talina ngeri gy'asobola kubeera nga yeeyisa mu nneeyisa gy'aba ayagadde ng'omuntu olw'okugaana amateeka gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alahu raqiqan Allah n'amufuula omuddu lighayrihi eri omulala bisababi kufurihi billahi subhanahu olw'okuba nti omuntu oyo mujeemu eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Farriqu mani'un min al-irith kati nno ensonga eyo egobera ddala omuntu mu buki mu busika kubanga already yaba afuse property to a certain person. Kitegeeza already ye property ali omu kubisikirwa nanyini ye yabitwala. Fariqu wa malahu liman lisayidi byonna ye kennyini nebyaba alina byonna gwe nebova eri n'owo omuntu ali mu buddu ng'omuwadde akakadde oba towadde ye oba wadde mukama
oba wadde mukama hasbunallahu wa ni'mal wakeel. So wahuwa yamnau atawaruthu min aljanibaini, ekyo nno kigaana obusika ku sayidi zombi. Yes, ku sayidi zombi tewabeerawo busika. Zitya? Fala yarithu alhurru min qaribihi arraqiq. Bw'obeera wa luganda ng'olinawo muganda wo ng'ali mu buddu, tolina ngeri gy'osobola kumusikiramu. Okategedde bulungi? Wala yarithu arraqiqu min qaribihi alhurr. Era naawe n'oyo omuddu bw'abanga ggwe oli muganda we, ne bw'obanga ggwe wekka ggwe gw'alina, era bw'ofa talina ngeri kijayinza kufuna ku bya bugagga byo ng'ali mu mbeera state ey'obuddu ya slavery. Tewali ngeri kijayinza kufuna ku biki, ku bya bugagga byo. Wayadullu ala dhalika alkitabu wassunna walijma' walmadha walma'qul. Ekyo nno ekiraga obujulizi ku nsonga eyo bye bigambo okuva mu Qur'an ekitiibwa wamu n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakadhalika ne enjigiriza ez'abamanyi ab'enjawulo mu basahaba okusinza ku bigambo bye beegattako eby'enjawulo, ne obujulizi obwa kye bayita reasoning, personal reasoning, n'obujulizi obw'amagezi mu magezi ag'omuntu, amazaali bayita amazaali. Kale nno ku lw'ensonga eyo katugende fil kitaabi. Allah agamba ati qawluhu ta'ala, agamba Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Wa min as-sunnah qawluhu ta'ala ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. الله أكبر. نوريتشو ngatutunulidde obujulizi buno okuva mu hadithi wakadhalika ne mu sunna oba mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kusukira ddala anna Allah subhanahu wa ta'ala atugamba adafa almirath ila mustahiqiha billami almilkiya. Allah wali wagambye nti walakum nisfu ma taraka azwajukum, agabye obusika naye ng'abugaba ng'akozesa ennyukuta eraga belonging aba ownership, eraga obwannannyini, nga akizza eri abo bayagadde okukiwa ala tamliki bi ayati almarith, nga agakozesa mu aya zino ez'obusika, mimma yadullu ala anna almala almawruth yakunu yani milkan lilwarithi. Ekimu kukiraga nti emaali ey'obusika eteekeddwa okufunibwa oyo akakasiddwa okuba nti alimu kubasika. Warraqiqu la yamliku kama akhbara nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Naye ate omuddu talina gwakola ki? Gwasikira. Talina gwasikira nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatugambye mu hadithi naga nti man ibta'a abdan walahu maalun, omuntu yenna agula omuddu ng'omuddu alina ebyobugagga, famaaluhu lilladhi ba'ahu, famaaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita almubtaa'. Emaali gwe bw'ogula omuddu ng'omuguze n'ebyobugagga byo banga abadde n'ebintu bye byonna era byonna ogenda bigula, oba omuddu ono bw'abanga alina ebyobugagga oli n'akeera enkya n'amukuguza, ebyobugagga aba tabikugulizzaako. Oba okategedde? Ebyobugagga ebyo biba by'oli nannyini kumutunda. Otegedde bulungi? Okuggyako nga wabaddewo kasharutu akakwakkulizo nti omunguza naye nebiri obimpeerako. Kategedde bulungi? Okugyawo nga wabaddewo kasharutu akagamba nti bw'omunguza bw'oti nebiri obikola ki? Obimpeerako. Idha tafaqa khalas, bw'obeera nga bakkaanyiza sahha al-bay', okugula kola ki? Kutuuka kubeera era burika fihima, bafunamu ki? Empeera mu mbeera efaanako. Wal ijma' ate okwegatta kw'abamanyi ku nsonga eyo, faqad haka ghayru wahid min ahli al-ilm
الإجماع على أن الرق مانع من موانئ الإرث فلا يرث الرقيق ولا يورث. banji baleeta ebigambo ebyenjawulo mbamanyi atali omu babiri. Baleeta ebigambo ebikakasa nti abamanyi bonna ne basahaba ab'enjawulo abakulembera abo Allah subhanahu wa ta'ala beyawa okutegeera eddiini eno luberebere nga ffe tetunnabaawo munnange beegatta ku nsonga eyo ne watabaawo ajawukanako okukakasa nti ddala mu butuufu obuddu bugoba omuntu mu buki mu busika. wa amma al-ma'qul ate ekijja mu magezi amazaale mu ndowooza eya bulijjo normal sense oba normal thinking nti فلأن العبد لو ورث لصار ماذا لصار مال لسيده. Obulya omuddu ono olw'ensonga nti singa yalibadde aweebwa ebyobusika yalibadde maali eyo obutereevu efuuka yaani ya mukama we. Wahuwa ajnabiyun anil mayyiti. Kale nno bwekyo tumutwala ng'omuntu stranger atamanyikiddwako eri omugenzi. Wala yujadu sababa min asbabi al-irthi shar'iyya yaqtadi tawrithihi. Tewaliwo nsonga yonna whatsoever gy'ojja okusanga mu mateeka g'obusiraamu gasembeza muki muddu. Fayakunu hadha al-irthu batilan. Ekyo obuba busika nga bubaddewo nga kikoleddwa buba busika buki bufu. Wali anna as-sayyida ahaqqu bimani ar-raqiq wa madha wa aksabihi. Era olw'okuba nti okukkiriza n'okugaana kw'omuddu biri mu mikono gya mukama we naddala fi hayati nga mukama we akyaliwo mulamu fakadhalika ba'da mamatihi. Nabwe ekyo ne bw'abanga mukama we afudde naddala nga tamutadde kuva mu buki mu buddu ensonga esigala eri mukama we ono aba asigadde afudde era mukama we ng'akyali ngono amulese mu buki mu buddu nga tamugjeemu. Warraqiqu mutlaqan bwe tuba tugatunulidde omuddu generally la yarithu wala yurathu qinnan kana. Otegere bulungi omuddu ne bwe kaba katono katya tewali ketuyinza kumusikisa, tetusobola kumuwa busika ne bwe kaba katono katya. Aw mudabbaran ne bwaba mudabbara taarifu almudabbar hunaka ma yusamma bai'ul mudabbar. Almudabbar yoli omuntu aba mukama we ndoza yamusuubiza okumuta naye ng'agenda kumuta luvannyuma obaolyawo ng'agamba nti mathalan noga nti in mittu fahuwa madha hur. Okategedde bulungi nti ngenda kumuta oluvannyuma lw'okufa kwange agenda kubeera ng'akola ki ng'ava mu buddu oba agenda kubeera free. Au ummi waladin oba maama oba omuddu ng'azadde omwana omuzaana ng'azadde omwana. Kitegeeza omuzaana bw'aba azadde omwana kikiriwa kwe kubeera nti gwe omusajja ali hurro okawuliraako ogenze n'oyagala omuddu nga mukyala n'omuzaalamu omwana. Ekyagga okubanga omuzaddemu omwana tekimufuula mukyala kubanga afuusa atya ate nno kabonero ka nkomerero. Nabbi yagamba nti antalida al-amatu rabbataha. Owulidde omwana omukyala gwazadde abeera hurru abeera mukama wa maama we. Nokyo haulai jami'an ariqa abo bonna basigala bali mu buki mu buddu. Walima rawa Jabir radiyallahu anhu qala ba'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam al-mudabbara. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatunda omuddu eyali alekeddwa mukama we ng'amutaddeko akakwakkulizako okuba nti obaolyawo oluvannyuma lwa kuvaawo kwe. Fadalla hadha ala annahu la yazaalu rafiqan. Ekyo ne kiragira ddala ensonga nti nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okuba yakikola kyalaga bulazi nti omuntu ono yali tannava mu buki mu buddu. Okitegedde kuba omusajja oli yali ataddewo omuddu we ng'agaye nti ajja kumuta oluvannyuma lw'okufa kwe kati Allah n'amwavuwaza okawulira ng'ate alina okumutaasa ye muddu we. Owulidde kakati olwo bwatyo n'abeera nga omuddu teyasobola kubuvaamu. Omusajja bwe yagenda ewa nabbi salama nabbi n'amutumya n'aleeta omuddu oyo. Omuddu bwe yajja ne bamutunda walala abadde asuubira okuva mu buddu ate n'abukola ki n'abusigalamu n'ayongera kubanga agenda nabo mu maaso mbeera efaanako bwekyo. So ekyo insha Allah
ndoza tujja kwongereza ku nsonga eyo biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala okusinziira ku bigambo by'abamanyi b'enjawulo tujja okulaba nga tulaba kuba mukatabu ye muddu oyo guba bawadde chance y'okuba nga asobola okwenunula nga yeegula ewa mukama we ng'awaayo omutemwa okuba gumusazeewo okuba nga aguwaayo ogutemeddwa okuba nga aguwaayo naye n'aba nga abaasigazzaayo oba 10 oba nga alina kasigazaayo oba nga tanaakumalayo mukama we n'afa bwe kityo mbeere faanako bwe tujja kuba nga tukiraba gwe bayita mukatabu yoyo ali kwenunula ng'awaayo akasente akola awaayo ave mu buddu walillahi alhamdu insha allah bwe tujja okutandikira ate wiiki ejja ku nsonga ekwatagana ku buddu biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala twongere okugisunsula akatono ate tulyoke twongere ku nsonga endala zino tusobodde okuba nga tulaba biidhnillah. kubanga yikenyini gyali emaali gyalimu byonna byakola birina gwe bigendako eyafuuka boosi we ekitegeeza nti akasente kawano konna kuteekamu konna mwana watto ojja kwetaaga ngaatinako kabeezi wa boosi twatandikidde Allah subhanahu wa ta'ala okusinga kirungi twabula okumukkiriza inshallah kakasa olungi okuddaku nenyona tujja kuba tutegedde okusika oba waliyo yayagadde okusika nabawotaabu yagwawo nomina mu nsonga zolaba bagina akakwate kumanya yakulemesa eyo nekiba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atuwa kisinga obulungi tuwebira makindi sabaga otwala Uganda Muslim Council omukulu twala makindi Sheikh Ismail Kaziwe omulesente w'etwala Haji